gano amafuta agali wano ge gamuliko tewali kirala. This anointing here is. She will get there. Mukubera kwa Mukama tewaba wa collapsing. In the presence of God, nothing wrong can happen. Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Mwena abali ku mukuto gwa There Is Still Hope tubagala nnyo, abali mu ggwanga Uganda, ate nammwe abali mitala w'amayanja, mwe bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Kitiibwa kyo n'amatendo tonyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kakati ejo naabawadde vidiyo eya Musumba Irene Manjeeri yabadde ali ku kanisa ya Bishop Patrick Makumbi. Abantu ne bagamba ki ekyabaddewo. Kyo kyennyini yabadde Mwoyo Mutukuvu, bwabadde bukoowu oba wabaddewo ate ekirala ekitategeerekeka. Kati weetegereza akatambi ako ng'ajja kakuzannyira awo. Irene Manjeeri yasoose mu kukuba dansi. Kiraba? In fact yazinidde eddakiika zaabadde zisukka 10. Kyokka yatugambye yabadde mulwadde. N'azina amasoga, n'azina amaganda. Kati ng'ali bulungi, alaga ali bulungi tewali buzibu. N'asaasaanya ssente, n'azibateeka ku mitwe. N'alabe nga bonna ekyokuweereza Katonda bakivuddeko, kati bali mu kusanyusa Manjeeri. Kyekizibu kya ssente. Ababadde bazinawo batunuulira. Ekyokusanyusa Katonda, ekyokuweereza Katonda bakivuddeko, nga neyabadde eri nga addukayo ayagala asembera wali Irene Manjeeri amuwe ssente. Kati Irene Manjeeri n'atwala ekitiibwa mu kaseera ako. Okitegeera? N'atwala ekitiibwa. Simanyi oba gwe tewabirabye. Asooka nkweko ddakiika emu olaba omuziki nga we gwabadde. Abanga amazina ga Musumba Irene Manjeeri weebale. Yuyo mutabani wo. Abange abakyala bano Mukama abawadde omukisa. Omusumba Irene yatadde Omuziku ndowooza ogulabe yakubye yasoose mu kuzina. Jjukira mulwadde. Kakati we yavudde awo n'ajja ku podium era yazze ng'alabika mugonvu nnyo, nga bamuwaniridde oba nga bamukwatiridde. We yagidde awo ku podium. Kali ku podium awo ebigambo byayogedde badde tebikwatagana. Nze nkimanyi Irene Manjeeri waddayo ng'ali soba n'awuliriza bye yayogedde, naye ajja kwebuuza oba ye yabyogedde. Byadde tebikoordineetinga. Ate ekirala nze nagenza olaba nga it's all about money show. Talabye Katonda, alabye ssente zokka nga ze zitutte ekitiibwa, nga ze zitutte akaseera ako nga 1,200 ssente, 1,200 ssente, 1,200 ssente. Nengamba nekirabika oba n'obuko kale tugambe yabaddemu obukoowu naye nga oba yataddemu n'akajanja. Okitegere? Ali oŋŋanda oli kusiga mu lukuŋŋaana era oyagala omala olangirire ku muzindaalo. Si kibi naye okitegere olina kumala kulangirira ki ku muzindaalo. Kakati ekyasinze okunkulako enviiri wano weyagambidde nga mboga omunana guggwako bagenda kukola olukuŋŋaana. Naye olukuŋŋaana luno lugenda kubeera lw'abagagga b'omu Kampala. Crusade. Then that's not a crusade. Kwa yakozesa ekigambo crusade. Eyo si crusade.
obanga muli kuyita bagagga bokka gamba tugenda kubeera ne event yaffe nga twagala bagagga bokka tulina kye twagala contribution oba ekintu kyonna naye ogamba nti crusade kitegeeza ki oba crusade tuba tugabuulira amawulire malungi eri abantu abazze okuba nga bafuna Kristo kate weekyuka ne banga y'abagagga bokka abagagga togala nababuulira njiri mugagga tasobola kuwa akakadde ke n'otandika mubuulira njiri ebyo era ogenda kudda mu kumuwaana buwaanyi okitegedde kakati we basolooza ssente assignment n'agiwaani Namutebi nti kasita asoloozayo obukadde 200 agenda muwako obukadde 100 ati nebinzigwako kubanga eba tekyali crusade muba muli mu bya bintu birala nnyo naye Katemba ali mu kkanisa nalabe Katemba ali mu kkanisa ya Kristo katale kennyini tukoleramu bya busuubuzi soko owulire katono awo She will be in the nation. kale bw'anaasonda miliyoni 2 When she fundraises 200 million, nze ngenda muwa miliyoni 10 nze nsigaze 10 I'll give her 100 and I'll remain with 100. 27 On the August next 27th month. of August next month. Pastor Namutebi, I love you. Ennaku z'omwezi asatu kama irazo tulabe Katemba mwerere talabeewo kintu kyamaanyi nnyo awo n'ekintu ekirala ne bannaye abantu bajja omuntu atu kyoba ekkanisa z'abannabbi b'obulimba zitta nnyo abantu nabbi w'obulimba agamba jjayo omuntu adde ku kitanda omuleete mu kyaki kyokka era alifuna treatment n'omugala kitogenda ku kitanda n'omusabirira eyo oba lwaki tetusabira wano nojjayo omulwadde n'omuteekako n'omuleeta mu kyaki n'afa abalwadde bamukenenya ne bamugamba kuva ku ddagala Yesu awonye era Yesu sawa kuwakana nti tewali kyatasobola naye Yesu akusuubira okubeera n'amagezi okitegedde asobola okuwonya omukenenya oyo naye sigala ng'onywa eddagala paka wokonfaminga nti tokyalina kawuka oliveeko naye abantu bavudde ku ddagala ne bafa kuba bannabbi b'obulimba bakola saddaaka akujja ku ddagala n'ofa eri saddaaka yaaba afunye kakati omuntu asobola ofiira nga muli kuki mwoyo mutukuvu mwoyo kimanyi mwoyo mutukuvu mbw amafuta agali mu kifo kino ge gamukoze omuntu n'akutukawo n'afa ne babuulira n'afa nga muli ku mafuta omulaba omuntu ajjudde fatiiki yeetaaga kuwummula mulwadde ate naye teyeebalirira ali mu manesho bozio kanisa yonna eri munda ne bannange awo singa yabadde aze na kigambo kyakwenenya waliwuliddeko enduulu awo tewaliwulidde enduulu naawe aye n'ekirala yazze ku lunaku olusembayo okimanyi olunaku olusembayo olwa conference lwe lusingako abantu n'abadde tagenze tajja agamba leka kantuukeyo nasooka ayogera ki sente tewalira kigambo kyayogeddeko awo kyanjiri kujjako abazungu be yatutte simanyiwa mayuge bagende babuulira ejjiri tewali kigambo kyanjiri awo kujja kunyumya America, Hong Kong, Japan, which is not bad. Mukama abakutambuza naye waliwo akaseera nga abantu bagala kuwulira eri Katonda okuva eri Katonda ebyo byakukoleddwa ebyo bireetanga by the way poli omuntu azaawo talina Nazareti talina nazagenda kulya sapa era amanyi kafunaawo lanchi kuba bagaba lanchi agenda kigattawo paka nkya Erigulu munyumiza Hong Kong mwene wa Japan tebimugasa eyo tubinyumya naye nga omuntu sooka omuwe emmere bujjenga bujulizi by the way bujjenga bunyweze kyokoze ki kyogambye omuntu oli addemu essuubi nze
agenza okulaba abali awo bonna eŋŋamba birds of the same feather maama. Aha eŋŋamba Mukama otusaasire. Naye yoyo omusumba Irene Manjeera badde beebuuza naye kiki ekyamutuuseeko awo tewabaddewo mafuta naawe tewabadde buli bw'abadde bukoowu. She's not resting, she's sick. Omuntu akutukira awo n'afa ne babaga ate mwasaddaase. Naye omuntu yali badde agenda mu ddwaliro. When you want to contribute giving towards the conference, tewali buzibu ennamba ozirina ziteekako ssente. Genda mu ddwaliro genda owumule. Manyi tulina abalokole nga yayagala akwase pasita mu saavisi wakati pasita kimu kyange eky'ekkumi kiikyo obukadde 3. Ebyo era tebyetaagisa mu abaleeta n'abantu obbaloga mmwe. Ennaku zino abalogo basiba mu kkanisa mwe batuula, bayinza essaawa ya bujulizi, essaawa ya kusaba, bawulirize byonna by'osaba, bawulirize byonna by'obujulizi adde akuloge bulungi negeyo neefuneko kopi. Okitegeera? Kati abamu mwagala ebyo badde ekibo kyekimu eky'ekkumi totwalayo olinze wali publicale nsomba kimu eky'ekkumi kyekino obukadde 2 ani akubuuzizza. This is between you and God. Oba kiri 10 oba 2 3, it is between, giving is between you and God. Ntegere naye kimanyi nti abantu abasinga tetuwangayo maaso ga Katonda. Lwaki ngambye ekyo? Tuwaayo batulenge babandole babandeebe bye tukola. Naye giving from the bottom of your heart oyinza okuba nga oluddewo okukikola. Kitera okulaba bangi naddala mu contribution awo soka n'asirika ne mudaaga n'avaayo bamukubira engalo awo. Kitegedde eno omukkiriza omugwe emmanyi. In fact pastor tamanyi oba awaayo batawaayo. Ye ne baba bagenda contributing ekintu kyonna ati awa mwana ntaagala nyo byamuwumulisa oba kyekya amanye ennamba z'ekkanisa ateekako oba nabagamba nja teekako ayogera muwendo kuba ayagala keeping between ye ne Katonda. Naye abantu abamu twereetedde okutuloga kanguvulire sigambye mu Katonda waffe munafu naye tukola n'ebitaliyo, tweyisa ne munneeyisa esikiriza n'atayagala kukuloga n'akuloga. Okitegeera? So bibyo ebyabaddeeyo nga mbaga Mwoyo Mutukuvu naye nze saalabeewo Mwoyo Mutukuvu awo, saamulabeewo mu kifo ekyo. Nalaba Emanesho naye ebintu byakweraga ssente byokka bye nalengeddewo awo. Naye Tubira omukulu yagenze n'afunamu akaseera akawummula. Era wanaatunuulira vidiyo eyo nga awummudde bulungi ojja kulaba nga ebintu yaleeta ebikoordinatinga bulungi. Naye ng'engalo eziri muli bannange mamuni, ng'engalo eziri muli sikiwa nti baakubyeko engalo okuva conference yatandika paka weewedde baakubyeko engalo nga bwe baazikubye awo nga Irene Manjeera abawa ssente. Wala neyabadde azibala yazirise oba tewakala eyabadde azibala yagudde eri kasaba bamugambye otwalako 3 yagudde eri naye bannange Mukama atusaasira yagudde eri 3 gamuzirisizza musajja wattu. Era kankubuulire lwakuba Irene Manjeera yabadde akooye ng'alina fatigue. Naye singa yabadde alina agoogera teri alimugyeko muzindaalo yaliyogedde paka waakoowa. Omuntu alina ssente puroguramu zonna azoonoona nze nkubuulira
zetero bikira mu campaign ba politician mama politician ajja nawaayo ebbaasa emitwala in fact oluusi abaata naanawaayo naye pastor Kasalaba ng'akutte ebbaasa agenda n'afuna obw'ebbiribiri olukumi oba ettaano n'agiteekamu n'ezimba eti pastor ne yeerabira essaawa y'ekigambo katumuwa atubuuzeeko mu dakiika 2 okomekeza nga politician atutte eddakiika 3 plus ate olowooza aliyo bangi service erina okuba ssaawa 7 mugenda paka 9 kati ate bo kasita bamaliriza nga batambula bagenda ate batuula omukola muki kizibu kuba alina ogenda ewalala ng'abalekerawo emitwalo emeka 13 kitundu ate gyo na mingi swi kati pasita gwe ogenda okujja simanyi mb'owulire bati musimanyi maama ng'obwengula bwonna bukalu abantu bakalu ng'abantu bakalu obwengula buwambe bomba sitanse n'osumagira abayomba bayomba twakukooba ng'abantu sitani ng'atudde ziraga nemba n'ekkanisa sibagoba politician sibagoba naye woba oyagala jangu tuula ekigambo we kiggwa tukuwa akazindaalo awoyogere si budde bw'ekigambo butukuwe bakubooleza emitwalo 3 kitundu nedda ekkanisa awo momoni abagenda tufuga sitaani abagenda tufuga okitegere nze nabalabanga ne bamuwa n'atuulamwa n'ayogera kyokka pasita atandika obulya ssaawa 6 kumeka 6 paka 7 alwalinyawo ati njukira nti yalina obaaniriza maama essaawa ya musumba yonna ne bagimeketa bagamba nati twagira abapoliisi abanne mutuule mu dakiika nga 2 atuwulire ekigambo essaawa ya mukama eba ya mukama Katonda tewali kira gye tulina tuteekako alogenda obulira enjiri emitima gy'abantu nga gyonna gikakanyadde abadde bayomba abadde beesooza abadde tujja kulonda kigambo nga kigwa kuki ku lwazi naye mugabe politician naawe Katonda omwagala kubanga yagenda okuwanguza akalulu ako omwetaaga mu bulamu tuula owulirize mukama Katonda kyayogera mala obuula gamba baneka tulinamu mu masekati gaffe ayagala obukulembeze katumwanirize omuwa akazindaalo alese nga mwakitegese kiri special naye baggwa bugwi oluusi tebalaga ne basooka mb'omwe dakiika 2 tasobola zoogererayo 2 akantotobolega nti pasita kakati nga wokimanyi tetutambuliddeemu awo era tukuteyo mu nsawo zaffe ne tubaako nekyo tujja nakyo ate tusuubiza musumba awo abadde agamba obudde bugenze ng'osirika amala agenda mugenda okusumula bbaasa 10 12 buli omu bujjute buli 7,600 abantu bakooya bagenze okiraba so Katonda tetumuwa vali obudde bwe kye nkugambye kye mbadde ngezaako drivinga nti ayimanji eri awo newali badde ng'akyayagala kwogera teri abadde agenda museresa ani mutwale kusaasaanya ssente azigaba atyo omuseresa so kulusedi yaabwe eyo yabagagga kati gwe omwavu ogenda kimayo kyo yabagagga ekitono nnyo bagalamu obukadde 2 ati gwe simanyi nina 5 10 tolinnyayo kati ogaweza ddi miliyoni 2 era gwe bawadde responsibility namuteebi bw'ataweza bukadde 2 tebajja mumuwaako kubanga bamugambye kaisaweza 2 bamuwaako 10 n'omukulu n'asigazaako 10 kati eba ekyali ku lusedi
tekyalina crusade mubadde mukozewo kagundi kamwawo kasako kasako kakubanga musolooza ki musolooza ku buyambi oba musolooza ku musimbi. So tetumanyi oba omusumba ali atya manje eri naye twongere omusabira bambi tumunyike mu musaayi otherwise musumba baaba bintu si byangu naye tukkiriza Mukama amukomyewo ate mu kwagala kwe mu kisa kiri oba mu kifo kiri mukomyewo naye munaye kanisa waliwo byotudula n'ogamba nali awo comment we nagamba birds of the same feather mbudde ifuloko together ngamba yadde ate yalabya yatudule ngamba kaba Katonda ekanisa tuli ku kikati tuze mu comedy omugagga ne wakolola bukolozi mukuba engalo gwe katomanyi Katonda oba osinza omugagga ne wakolola oyinza okujja oyavula lwagamba wanjisebo obeddala ng'engalo zivuga ng'engalo neŋŋamba maamaze kiki ekigenda mu gengege gaba maaso gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange mbukuwa obeera omulokozera Mukama waabo amazima onsaasire butali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale kaneetoolemu waliwo amawulire agatali malungi agafubutuka sayidi z'embaala eyo agenjagala okuba nga nkusunirako akaseera kano. Waliwo Oluganda omusumba eyattiddwa mawulire ago njagala kuba nga gakuwa kaneetoolemu dakiika emu zijje ngakuwe. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.